bino byava wakati wa Suna Ben Nambwayo batize kyemmanyiko asinga okutambuza ekigambo ekyo omita Suna Ben kino kyogedde ku kamera ekigamba mbu omwana siwuwe yakyogera I personally ze mwennyini nange yali akingambyeko nti omwana si wange bulungi nnyo yakigambira wa kugambye ku ssimu yali akingambyeko teeka ku kyapa transfers ngenda kugamba transfers nga tetunagenda kuliri eryasooka tutandikidde kuliriko ennyumba poloti namba ekyapa kiri 759 block number 235 ye block number busiro ekyapa ekyasooka kye kino kyasoma ku system ya lands ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano omwaka 2022 ku ssaawa zaali 3:57 tudde ku kyannambwayo kwali kiikino ekyannambwayo kiikino kikulaga kitya kamoga bamusazizaamu tuzze ku Suna Ben namba 2 okitegedde kyagenda ku system ngenda kusomeza 25 ogwokutaano 2022 ku ssaawa 4:57 ekyannambwayo wulirize yatugamba nti yagenda ne bbawo ne bagula ettaka era ne babawa ekyapa ekyannambwayo kyasoma ku system ya lands ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokubiri 2023 nkakuddiremu ono mu mwaka gwa 2022 kino ekyono kye kyasoma ate ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwokubiri 2023 ku ssaawa 5:40 ez'okumakya kitegeeza nti there is possibility ey'okuba nga ekya Suna Ben kyafuluma omwaka mulambe emabega kakati laba ensomyi endala eri ku kyapa kino tuvudde mu kamoga kizze mu Suna Ben kamoga bamusazaamu Suna Ben wano okuva gye twandise instrument number ye ne bagimuwa yino wano ye ne baita instrument number naye akamoga yino wano yasazibwamu katudda ku kino ekya Suna Ben ne bamuwa instrument number kitegeeza okuva mu Suna Ben okudda mu Suna Ben Nambwayo kiba kifuuse ekyapa kimu baba alina ofuna instrument number nga yeeno kati Suna Ben wano yalina okusazibwamu kidde nakyo mu Mine and Nambwayo kibeere ekyapa eki okategedde Suna Ben and Nambwayo awali signature ya Suna Ben waliwo n'akafaananyi ka Nambwayo waliwo ne signature ya Nambwayo Suna Ben yasayininga wano kitegeeza Suna Ben waba tisi yasayiningawo tubuuza yaani ye yagamba teyasayininga kotasayin era n'ekyapa yakigaana kyebaali baagala omuwanga aliko ne Nambwayo signature yaani yagamba si ye ebimu saagala bigenda into details ku kya signature ekyo naye nabyo report weeri ati katudde ku kino ekyasooka kiikino gwe laba nawe kanaawe kozesa common sense olabe signature eno ogende ne kweri signature wano ng'ekyukamu bwe tofaayo bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emmali y'abantu emmali y'abakasitoma baffe abalungi tugitambuza okuva e China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma aba yagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma ffe sente zinzo mugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteeka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala ye ofisi zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor the numbers zaffe 0772 44 72 19 ezo number ze Kampala ku ofisi yaffe osobola contactinga enamba zaffe China ng'otuuse China nga weetaaga obuyambi oluusi weetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola tufuna ku namba ye China +861 66 24 766 744 ezi namba zaffe eze China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo kizimbe ekiri opposite Tongtong tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze mwinda swe mawulire munoza tulina empala naye ekisiro danti kati njagala omuntu bwe sooku reasoning as smaller na fati mawulire muno kwekuba bikonde kati nzibule yes tutandise abasajja kagende wabwe sembabule ne bakakuba akalo kali wano kamazeeko emirembe bayitayo matete sembabule bakubona akalulu serikiddira ne bembanga siri ogenda kuddamu wesimbe aleka tobinyongera kati nki kyakutanula ogende wesimbewo bwavu seri nali mwavu nga ndowooza afunye mulimu mati twaga abantu baagala kwogera mazima
Masimangenda kukolerera abantu alagenda okukolerera abantu golodo. Bravo. Tusinzidde wano ku Jovia City ekibuga ekiteeketeeke wano Makindye agala okujja kukyakalamu okuwumulamu ko ng'oli Makindye okuwumuza ku birowoozo okunywako omulembe nga bweka ku kampola mpola ng'omukulu oyo bw'akoze akokunywa kagira mu budde nga kanyogoga essaawa bujoma ziri ssaawa 4 ez'okumakya naye omusana oguli e Uganda akokunywa weekali akanyogoga wano ku Jovia City mwana yagamba ntangova yakukutte akameme ne kamala kakuba obutundu onywa n'eddebe kati olina okukeera wano ku Jovia City n'akatunda weekali bwe okagala weekali akati nfunye kano ofunyako kanyogoga so gwe muna Uganda atulaba aliwanga lya mu bitundu by'e Makindye Kansanga Bunga genda Ntebe Road wonna ekifo kiri kimu ky'okusanyukiramu Jovia City olutulwa ne Makindye ngo naatera okutuuka ku bitaala waggulu awo ng'ova eno wansi ekibuye naatera okutuuka ku bitaala ojja kulaba ekipande ekinene ekiriko Jovia City jangu okole birthday parties abalina meetings ez'enjawulo abalina bu get together nga mwagala kusinkanamuko n'okuwayawayamu emipiira weegiri wano kubanga olaba emipiira 24/7 abawagira maniunda abamitiroda n'abamaniu abaaseno bani babeera wano otuula wano omwana nayoza ku motoka ng'ogirabako wali bagikuba olupiira n'obavaawo nga eshanana bulungi nnyo ku Jovia City nekutegeeza banaffe aba KB Timely Logistics batutegeeza nti basaabaza ebyamaguzi okubijja China n'okubireeta Uganda gwe muna Uganda yagala okuba ng'osuubula ng'ova China oyagala genda China tomanyi maduuka gatunda bintu byagala tomanyi maduuka ng'oyagala gula masaawa tomanyi wogenda sula mu China airport pick up nga otuuse mu China tunoonya wotandikira banaffe aba KB Timely Logistics bakutegeeza nti muna Uganda toddamu kubonaabona naddala gwe omusuubuzi asuubula e China banoonyeeko oyagala kusuubula oyagala kuweereza ne ssente abagala okukyusa ssente ng'otuuse mu China byonna babikolako ne wane Uganda babikolako so okukyusa ssente z'e China n'ogenda nazo ng'ozirina mu mpeke naye ng'ozikyusizza wano e Uganda banoonyeeko ku namba y'essimu eri awo wansi gikopolole bulungi mu kabokisi wansi awo eriko KB Timely Logistics ke namba zonna kweziri eya China neya offices ze Uganda nazo kweziri China ojja kuboyogera ne mwana mulenzi John ojja kuboyogera ne John then wano mu namba ya Uganda oyogera ne musajja mukulu Muzeyi Kagame ojja kuba omufuna bulungi nnyo bwe wa nkutegeeza banaffe banefini constructions kutegeeza nti bali bagamba the world of kitchen okuzimbira amafumbiro mu nyumba okuteekateeka ennyumba yerabike bulungi efumbiro lyaka bulungi nnyo oyagala kufuna enzigi the world of doors enzigi ez'omulembe zigenda mu nyumba olina pulaani ennyumba oyagala kuzimba nyumbayo naye nga pulaani gy'olina togitegeera naawe basooka okukyusiza munakulya pulaani entuufu ka space olina katono koyagala ozimbamu basooka okuteeramu ennyumba ey'ekiroto kyo so banoonyeeko enamba y'essimu eri wansi awo osobola okuba nga wafuna bulungi nnyo banefini constructions bagala kufuna material okuzimba musenyu mayinja sementi obeerewa mu Uganda yonna bakutuukako n'okuleka nti bakuteekateekera naddala mu abagala okuzimba amasomero abagala okuzimba dormitories z'abaana mu kaseera kano ne ku kibanja mpola banaffe abenefin constructions bakutegeeza nti bali kyekikuddibwamu kyo weewaawo naku olwaleero ndi ne mwana mulenze MC Mayor mulabye nnyo ng'abeera nnyo mu nsonga z'abasajja Equity for Men twabadde tuli awo kati nga ndaba ensonga za mwana mulenzi Suna Ben zigenda mu maaso kati nga neebuuza Equity for Men bo baliwa kwambadde nkyaza ba Equity for Women kati kanfune for Equity for Men ensonga zituleese wano kwogera ku nsonga za Nambwayo ne Suna Ben waliwo n'abalala osanga n'abantu abalala ng'ayita mu mbeera yemu naye nga tamanyi kiddako so ensonga lwaki tuli mu kifo kino olunaku olwaleero tuwayeemu tunyumyemu ne MC Mayor atubulire ye ensonga zino aziraba atya MC Mayor buuza kuba tulaba okay abatulaba abalungi bebazizaako nnyo mwebale kubanga ate mugoberera mu mawanga ag'enjawulo abali e Saudi abali e Dubai abali e Kuwait abali mu Iraq abali mu USA abali mu UK abali mu France abali mu Italy abali mu Canada abali mu Venezuela abali mu South tochipika nnyo baba kireke Venezuela badde jirawo oyogedde Kuwait n'ensirika n'oyogera Iraq ero kigubikiriza ne Venezuela tekijirawa Venezuela teriibwa tosuubira yakula simanyi na namba ya Venezuela efaanana eyo
oyagadde kipika nnyo olage nti tutuuka buli nedda si ibulamu se tutuuka naye si wonna toyaga nnyo bantu tubamu tulinga mu nnyo gaki wabula kyesooka okwebazaako bizinesi oyina abantu be bali kuwagira bakiraya nti ogenza owulira banefini constructions n'owulira banaffe abakebbi logistics time logistics ogenda owulira ate Jovia City abaana bano za apartment bageze zisitula mu Kampala muno awo n'abamu abagaga baffe twetega beetega kati wa Jovia City nkyali mu kumwetega abamu twetega beetega awo ni bulungi ate kwagadde omugaga mwetege kati kino ekifo kipya kakujubize range gira gwe deeteze babigaka wa timu ogola batembete daze omwana bogane owayi mugaga wa timu poli alabika amazi ko yo mwana ngantu mancho genda okukola abeera nnyo ku TikTok kati gwe tali kukola video ogoye halo sajja rebese tezirwa lukatasa banamba ndozo olaba neze ngendo kocha ko roya tesikwe zivudde bamuyita MC Meya kati za kugamba kasi titochaza mugenyi mu copy oba munaku ono chaziza CEO Equity for Men so kitufu kati oseke kanu ngeno okimanyi nti gwe ate okimanyi nti nachaziza ku bantu ate gwe oli musajja wa amaanyi abantu bagambe ze nkole yangu gimaji yeyo ate sigwe gusoso kunjokya abantu kikola ki onjokyanga era kati bana batulaba Meya agenda kunjokya anytime now naye nga abagaga bo bakwetega bwetezi Uganda bwetaaga bonolira omugaga kunoonya ku jangu ku Jovia City nti yakagulawo gwetandika okukolerawo kino yo omwana oyo kwesiwanga na 10 akola emirimu gyange yani yejja kunoonya tomukubira simu ajja kuno abagaga tebakyetaaga nnyo byakulooza mbwa yadda awa abagaga bakwetega kati wano tweteze tuli mu kwetega agamba atya mugaga wange Don Chris Sky Pins Tours and Travel yafunye office empya ziri awo ku Entebbe Road bamwita Don Chris musajja kamaanyi nze wemusangira nanti emwegwa wali buli wemusanga emwegwa wali nanga njocha Don Chris njocha bambi mabega kwa namba Meya nkwagala nnyo olwanirira abasajja some namba tiri mabega kwa naina byempita mu speed yawo nanga divorce totya mbadoni boyina nze nali sigaze erinnya ndeka Don Chris agamba ati omugaga Kalungi Motors anti yenanyini wano Kalungi Motors wawali kupopopo wali awo ate ne wali emengo ni wali emenga obwi watya wali wao kati cheza zikanetegire emenga kati ko omugaga Kalungi Motors ogamba otya sigenda kukubira simu sigenda kuno naye mirimu girabe bulabi goli manya gogaba kino kifo kye tulimu kya Kalungi Motors fe tugamba tukolerera gulu mwe muli manya egulu yempeera abagaga kati bakwesibako tetujja kubanoonya aba baliko batukuba ekikono okitegeera mwana kati omugaga kati kunoonye wano nze nyimirira wano neŋŋamba nti maama Fiina nti maama Fiina ogamba oti nti maama Fiina ombuzeeko sikyakulaba munnaye maama Fiina ennaku zino okunoonya sikulaba naye nga webale kukola emirimu tugiraba abantu obayambye maama Fiina toneekweka nnyo tukwagala kyembadde ngamba nti abagaga tubaagala naye ababeetoolodde wano genda kati kyova omwetegaye n'akwenoonyeza nga alina okunnoonya kati maama Fiina tukwagala nnyo maama Fiina ogamba otya ombuzeeko nkisuuliridde mbadde n'ebyempitamu naye nga tokola tya tonyega ebintu bibadde bingi nnyo tubadde mu kuzza abaana ku masomero ntogattako kyakuza abaana ku masomero kuba okuzza abaana ku masomero obuvunanyizibwa bwani sigamba nti it's a disaster nti kizze ne kigwa kigudde walwala walwala nalwala omusujja obadde na bingi era ne maama Fiina nemugamba maama ndi mulwadde ndowooza abaddemu bize ekyokuzza ku baana ku masomero tekigwa bugwi tojjamu kigatta mu bizibu by'oba olina ate vunaanyizibwawo okuzza abaana ku masomero oyagala okukonjera mu tayimu gye tulimu eyokwetega kiraakola oyina kubikkirira tetusaba school fees saba sente nga zakira naye ng'osaba school fees yitira bwe kirala naye ozzayo bwana ku maama Fiina njagala miliyoni ezi kimanyi ogenda zimba maama Fiina ziyansubizeyo n'appointment maama Fiina njagala miliyoni ezi appointment ye maama Fiina maama era maama Fiina bw'ogaana ngenda kujja ku hoteli bagita batya first hotel ngenda kujja naye wawa tufa w'okumutegera nze ngenda kugenda ku first hotel wali e Matugga ntuulaawo essaawa zange ezi
ole video kuva we natuddaawo live zonna kamera nga zaddaawo nize mama fina paka lompa milioni awo kumwetegera ye wa tuufu kubanga binsobera wane ebulenga bangamba lwa Sunday ebulenga lwa Sunday naye zine naku endala first hotel sure deal totuuseewo mama fina sawa yonna alienda era jakka tutemerawo kano nkamuweereza nokamweza mulage nti munnange kamuwe ti maama appointment yange byonna abikole nze njagala milioni 3 byekizibu kyange saawa zino nobanga oli engoza ozina mama fina agenda okunkubira essimu nagenda zikueshua eyo kati gwokimaze leka mukubireko mubuuzeko mama fina ogamba otya mukubireko oyo eriyo abantu betulina wano nga bo ke tuli kuteekayo linnya wekka nja kwogera lyange nzekikola ajja kujogerera zeka njogere lyange mami wange agikwatiddewo mami oli otya mukwano wasiza otya mami tubadde wano tuli wano ku pano ne meeya nga twogera era mbadde ngamba ono ne mugamba nti mama fina yange agikwatirawo naye nange yange agikwata mama fina talina buzibu era tuli bagubu era totuswazizza maama totuswazizza era tusanyuse mbadde wano nga ngamba meeya nti abagagga baffe tulina obakumaakuma nti omugagga wo abeera mugaggawo era olina omukwata obulungi era kyaba tayagadde nakkubira essimu kino sikyagadde ekyo ng'okola otya ng'ogusalaomami akimanyi okitegeera era nengamba nti mbagagga bange naye mama fiina kozi yategana okitegeera nti newemukubira essimu nti mami nti ndi bwe nti nini bwe nti ayanukulirawo ayadukula okitegedde kati ensonga kyekubiriza maama mami ogamba otya wamma ono mbadde mugamba twagala ayogera ensonga kati wamma nga sigenda yitawala ebintu byonna biri mu nsi nti omuntu omugaggawo gw'omanya nti bannange bwe mbannemereddwa wano wenzirukira okitegedde ye osookanga n'oteekayo obwenyi n'olwana ne wabataliiwo kijja luvannyuma n'omuga naye mugagga wano wakozeemu bubi kituufu naye ng'omaze okuteekayo nga gw'omaze oteekayo omugongo ate sikabatenze kati mukubiddewo kyova olaba olutawo lw'abafere maama kyova olaba olutawo lw'abafere tulubaddemu nnyo tugamba abaferera mu linnya lya maama tugenda kufaafaagana nabo ennamba maama ensi anti olutalo tulwana ne bwoba totugambye ffe okulwana kya butonde mulina okulwana naye tukwagala owulira essanyu lyetuwulira wano baba tukwagala kati mpale obadde ombuuza mbadde ngenda mugamba ki kimugambe gabo badde obyoga kakati wamma mami wange omu bw'ati nze obwavu bunnuma era nange nga maama bwe tuli nga bw'otuwulira wali otugikubye era baba abantu tubagambye tasobola kutuleka nze obwavu bunnuma tosobola mama fina nze nkubuulira nze tonvangamu nange tanvanga mu byemmanyi mu bantu be tulina wano e Uganda era kyemulina otegeera ntwanfunanga kirabo okuva eri Katonda wejjusa ekikukwasiza essimu y'abalalu nga byawedde dda naye obadde otukoze bubi era okitegedde njala yetwogeza maama ate kyetwagala ku mugagga nga ggwe otegeereraomanya nti omwana ono talina kya bizinesi nti yamaanyi nti aleese buwumbi kubanga nsose nentunula essaawa zino divorce omukaaga omusanvu okugenda mu kyemisana lwaki divorce ankubira n'omanya nti lankyetabuse maama lankyetabuse mu butuufu ntegedde kati lankyetabuse batawanye naye kangisindike babula maama genda kwese yalingaawo mwena babiri maama weetuli tuli wano ku Makindye ku Jovia City wane tutudde akansindike n'abaliwo mubagulire tweyanziza maama oyo gwe bayita omugagga mama ate ayagaliza n'abali mu kuzimba wonna tugenda bagulira
bonna mubagulira awo mbage babaweranki naye bannange mukazi gwe twakufunanga ekirabo mwala bakuyitani kanteekeko bwe ndifa muli tulikomba endagala tulikomba endagala mama Fina olabye era mama Fina tulina n'akalowoozo oba oyimbeko n'okuyimba tukube ennyimba z'olunaku lw'olivaawo nina omuntu ayinza okunkolera iti tusobola omufuna ogwo mulimu tujja kutwala ewanne esiimu ndabe enjagalani ani awo kolabo si spice oyo spice ayimba nnyo sijja musobola nani awo naye tufuna wengome nganda nedda tufune Saalongo Siraaje Siraaje musobola musinga tufune owengome nganda maama nandujja zikwataganaawo lwaki sigenze ne kuisevanizi yes by the how itakabire mu studio ayimba alembegerera nze nja musitula eddoboozi lyange libeere wamu kyetuba tukola maama oluyimba olwo tulukuba olunaku olwo lwonna onzise muŋambire kuisevanizi ampeeyo kolaba emu ensitule kiwedde era obubaka bugenze mutuuka tebuyinza kusula nga tebumutuuse mama Fina agambye agenda teekako n'abali wano bonna tubagulire naye gagwa omulama tukyaguliko gwayo anti nebitwadde twogera ne bwe tukoma wano ndowooza kubanga mumaze tusasula kyetubadde tunoonya ssente mu bagagga naye ate esente etabula era kati gwe wooli wesiva okategedde akantu ako bwe woolize naawe tuli tuti era okuva nonze ne divorce tuli tuti tukubireyo omugagga omulala Doni Chris atuwe miliyoni unaba tegufuuse mulimu gwa mutoola nawe tetususse emboozi togikyusizaamu tuli ku bagagga mama Fina agenda teekako osobola okuva wano ssebo ng'olinawo 10 miliyoni mama Fina yampa miliyoni 2 emyezi ng'ebiri emabega leka ayinza byangu yagwe baddeko newewole naye bazitembyeko tokikola atateeko emiliyoni era babadde bamanja akeetaano tujja kuba tulaba tugira tujja atateeko emiliyoni y'essente weewole eyo tegenda azwadde ogenda okumpoza ijjeko yasamirira mukyalo oyo ataddeko emiliyoni soke tuddemu tumukubire tumwebaze eggwanga litegeere tyekoze eki emiliyoni yange ezze eyani tokikola tokikolanga ekyo gwomanyi kyotukoze otuwa emiliyoni ku ssaawa 6 egy'emisana tuli ekyemisana mwazaalibwa na mugagga nnyama mugagga ffe tuli bagumu era maama ali kukwatako gwe mami nze ali kukwatako kati katweyagale owaayi mweyagale mutuwe ku byokunywa wano ebisente zizze tutandike lanchi yange ogikyusizza mbadde ngenda kulya mmere engatte maama kanneeyagale tukateere embundu twatunga obwogerero tukateere embundu twazaalibwa na maama waffe ani atugambako tweyaziza bannaawe mami tweyaziza babi katweyagala bweyagazi bannange ndowooza sheetandike kati awo ate n'amaanyi kati getwogeza malalamu awo gwe malalamuko naye bwobaamu n'akasente okyukirawo naye mpusooka ompeza oŋŋambye ezo zo siwaddiiro tebiriko kubuuza atemeeko weewole tokikola andi katutandika kwebalere weewole era weewole ziriwadde ogenda okumpa gobadde amanyizi gwagambye weewole ogenda bakutemya emmere weewole bakutemya emmere obaani abanja bannayuganda toteeka kuno bajja zitema tewamugambye tibaba naye mbadde mmanyi baziva kuzange obadde okimanyi baga banaku beewola naye sigwe si naye zange naye osooka ompeeza amaziga gampitamu oyo mama Fina tumwebaza mama Fina nze nakugamba ekigambo kyange nze ekikunyiiza kinyiiza era ekikusanyusa kikola ki kitusanyusa hakati nze nyina ekirowoozo ekigamba nti omukyalo twetaaga kugamba ebimuli bye tubimuwe ng'akyali mulamu aye tunamuwase ne tuzirina maama nze ogwange gwe napata nagwa kuwaananga buli wenkusanga kuwaananga kuwaana bagagga oli muwaanyi mulungi naawe nakulaba anti kati emiliyoni yandize omanye oseetingangawo ekintu nti kati mama Fina ye waffe ebigambo ebitwasoose okwogera kati bikyuseemu yeki tetumuvaako nedda mama Fina tosomuvaako
kale ogenda funa mugaga kyomula tutandikira tudde ku nsonga ze twatandikira sula flexible kyali kitya ali bulungi sula wootuukidde ekyebiri kikutte kiwedde mama fiina ekyo kiwedde ekyebiri kikutte yakimaze dda kankweko ku kyebiri ku sente zange obaddewo kiriwo enteekateeka oziguddemu leeti nga budget yagise dda obadde oyagala naawe akuwe MTN Airtel zatemyeko ezaabwe baaba kye bankoze naye nga bannaye tuli ku nsonga za Ssuuna Beni nene yambwayo ensonga ezo nalabye nga muli bakaawu muli banyiivu muli bakambwe ku nsonga abamu bye bavudde ne boogera nga ggwe ensonga eyo nabadde nkubuuza ogiraba otya okusinziira ku gwe kasebyo ebyasembe nawulidde ndate omwana si wa Ssuuna Beni ayinza okuba nga eyakyogedde mpati kantandike ku kyokuba nti omwana si wa Ssuuna Beni ekiri ku Bina Baby yes Bina Baby the baby ekigambo ekyo bw'owuliranga omuntu ow'omu mabbali ng'agamba nti omwana oyo si wa gundi kati nga tonnaba kulowooza nti gwe ebigambo bijja tukutwale kalebule sooka olowooze ye nga ye ayogeredde mu kifo ki mu buzito ki kubanga ekyama ekyo kiteekeddwa okuba nga wonna we kiva either nga yakijja ku sayidi y'omukyalo oba ey'omukazi but for information bino byava wakati wa Ssuuna Beni ne Nambwayo but nze kyemmanyiiko asinga okutambuza ekigambo ekyo bamuyita Ssuuna Beni kino kyogedde ku kamera ekigamba mbu omwana si wuwe yakyogera I personally nze mwennyini nange yali akiŋŋambyeko nti omwana si wange bulungi nnyo yakigambirawa kugambye ku ssimu yali akiŋŋambyeko oba kasameeya anti wuliriza kati era kankugambe ne kino anti bagee bamutwala mu kooti si bwe kiri ensi namugambye nange ndowooza mubagenda okugatta kajja kuwungattako omuzadde bw'atuukanga omusajja ekitonde ffe abasajja bwe ntuukanga kuleva eteebereza omwana tugende ku DNA kuba bali mu DNA ekyo kyo it is a must ekyo kiri ku sure deal yale tebaagala kubyogera ku side emu teyagala kubyogera naye ebirala esobola byogera naye bali mu DNA era results zisuubirwa okujja omwezi guno eza DNA kakati omusajja yenna omuzadde omusajja bw'atuukanga okugamba nti omwana ono tugende ku DNA kaba kabonero akalaga at the moment nti omwana agamba simuki siwe okategedde nti bwe ntuuka okugamba nti ono divorce tugende nkutwale ku DNA mba mmaze okuteekawo doubt of mind nti omwana ono si waki kati kiba kisigalidde ze ziri DNA results okuprovinga nti wange okategedde kitegeeza nti omuzadde wa ddembe n'okuba nga at the moment omugedde ku DNA ayinza n'okustopinga omu ku support gy'abadde awaayo mu kaseera ako olw'okuba nti yeeraliikiriddemu nti omwana ono si wange kyenva muddukira mu DNA baproving bakakase nti omwana kati waki wo kati omwana wa Nambwayo ne Ssuuna Beni teyandibadde discussion but because bajja mu mawulire ate ogwaffe tetwogera ku bino bye mulabye fe abamu tugenda into details era ensonga twategeera nti bali mu DNA omwana ali kati mu mikono gya gavumenti kankyogende kati omwana katukiyite kyesaawa zino ali mu neutral ground very good nti si woono okategedde so oli bw'avaayo ku makya n'agamba nti omwana si wa Ssuuna Beni ayinza okuba omutuufu at a certain level kubanga ye mwennyini omusajja akusabye omwana mutwale ku DNA aba amaze indicators zona aba amaze okusindika information to public ti omwana ono nange simwesiga simwekakasa so saagala nnyo today mbw ate ono mukyala yayogedde omwana si wa Ssuuna Beni tumutwala mu kooti ojja kuswalirayo ne bona omutwala mu kooti kati singa munagenda kimutwaza mu kooti mbw anti yayogedde ebyensimatu mukalebule ani yayogedde ebyensimatu Bina Baby bagenda mutwala mu kooti nawulidde mbusima nawulidde bagamba mutwala mu kooti nawulidde ne Sula ngamba nti bantwala mu kooti Sula flexible naye mwe ne Sula njagala mumwesa naye ate mukwano gwange nze just bulaba kyovolaze bulabadde mu reply ga Samu ataki yagambye ate Sula mukwogera wegendereze kavubuka naye ekirungi amumanyi ayina we yagambidde mu video ye nti musajja mugezi ekyo yakyogedde ti musajja mugezi tewafunye kikunyi njagala nyo bibanyiza mbenga mulwana nze byenjagala akadade so akunyiga kyakimanyi era bw'onumbaga kyovale mu video gitakoze sina unalagidde kifaananyi kye
wadde kwogera ku linnya lye okuleka wano wendi ogeredde nira live mmoja nakulabye ng'oli mukambwe kyekabadde kikuyombya kitugenda kwawo might is two way-sided mu bintu bino ebya kasitoletanga omusango mu public because siffe njagala kutegeeza ne wano bannayuganda nga nekyali wange mugambira sula nti ensonga yonna kasitejjanga mu public yensonga kituba nekyo tuyita comment share like add to favorite stinch simanya duet okitegedde byonna ebyo kyova nti bopostinga ka video ngomaze okukateekayo ng'oyogedde byogera buli kadde oyagala occekingeyo bagambye eki balayikinze batya kitegeeza fe oba otuwadde public debate tovunaanyizibwa ku ndowooza yaffe ku ekyo ky'otaddeyo kubanga gw'otaddeyo olowooza kirungi naye nange nyina endowooza yange nze omulabi gw'okikoze eki kyova olaba nti nga sinnagenda wannambo oba wasuuna beni ze ntandikiraku ebyo bye waleeta mu midiya ne luli bwe twali ku sayidi eri kakati ne ku mulundi guno ku nnambwayo ffe tutandikidde ku ekyo ky'otuwadde nti twagenda ne bba wange ne tugula ki ettaka bwe twagula ettaka ne batuteeka ku kyapa olwaleero njagala kukulaga wano bwe batuteeka ku kyapa transfers ngenda kukugamba transfers nga tetunagenda kuliri eryasooka tutandikidde kuliriko ennyumba poloti namba ekyapa kiri 759 block number eri 435 ye block number busiro ekyapa ekyasooka kyekino kyasoma ku system ya lands ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano omwaka 2022 ku ssaawa zaali 3:57 ez'ekawungeezi sawa 9 zaali sawa 9 ndakika 5:7 zakaki nekisoma ku system ngera bwogenda ku system osobola okikola ki okisangayo Suna Ben gemanya gano agaliwa Suna Ben okategedde kakati kino kyekyapa nga tannafuna kyapa zizino transfer zamukolerwa Kamoga yabeera vendor purchase ye Suna Ben wano era asayinizeeko vendor yono kati mukusoka yagula kwani Kamoga ani yagula Suna Ben yagula yes. Kamoga yuno era kyovola wano ku kyapa bakulaga nti Kamoga ye kye bamusazaamu wano olwo bakusazaamu ne kidda mu mannya gaaliwa ga Suna Ben kati tudde ku kyannambwayo kwali kiikino ekyannambwayo kiikino kikulaga kitya Kamoga bamusazizaamu tuzze ku Suna Ben namba 2 okitegedde kyagenda ku system ngenda kusomeza 25 ogwokutaano 2022 ku ssaawa 4:57 ekyannambwayo wulirize yatugamba nti yagenda ne bbawe ne bagula ettaka era ne babawa ekyapa ekyannambwayo kyasoma ku system ya lands ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokubiri 2023 nkakuddiremu ono mu mwaka gwa 2022 kino ekyono kye kyasoma ate ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwokubiri 2023 ku ssaawa 5:4 ez'okumakya kitegeeza nti there is possibility ey'okuba nga ekya Suna Ben kyafuluma omwaka mulambe emabega ng'era n'omutunzi akimanyi venda Kamoga nti Suna Ben anguzeeko ki ettaka kati oluvannyuma tutandika okubuuza ono ajja atya ku kyapa okategedde kati kyenjagala tukanye divorce nga tuli wano kati kyebosooka oteeka mu mutwe kitegeeza Suna Ben otegedde nti yagula mukusooka ekyo fena tusobola tutegedde nti Suna Ben ye yagenda n'agula ettaka ebyo byo so beans paako ebino ebintu ningira bikuwa tibirikuta kitegeeza nti Suna Ben yakola ki ekyo fena tukikanyiza yagula ettaka mu ntandikwa kakati laba ensomyi endala eri ku kyapa kino tuvudde mu Kamoga kizze mu Suna Ben Kamoga bamusazaamu Suna Ben wano okuva gye twandise instrument number ye ne bagimuwa yino wano ye bayita instrument number naye Kamoga yino wano yasazibwamu katudda ku kino ekya Suna Ben ne bamuwa instrument number kitegeeza okuva mu Suna Ben okudda mu Suna Ben n'ennambwayo kiba kifuuse ekyapa kimu baba alina ofuna instrument number nga yeeno kati Suna Ben wano yalina okusazibwamu kidde nakyo mu mine and nnambwayo kibeere ekyapa eki okategedde Suna Ben and nnambwayo Mary okategedde nti wano Suna Ben kitegeeza kino ekyapa kiriko Suna Ben omu ne twandise shareholder kugamba ne shares zonna 10 ku kinnaakyo wano ne tufuna ne Suna Ben
akopaletinze n'ennambwayi ate mu kucapa kyekimu bikola bitya ku ttaka limu kyokka ate byonna nga biriko registra n'akulaga nti era asayinize yasayininga waggulu ne wansi ne wansi ne red pen bulungi nakukakasa okategede bulungi kati awo ne tutuukawo njagala era nkulage tugenze ku transfer nnambwayo kwali emutuusa ku kiri ekyapa omanyi nagamba nti ffe ekyenjawo kye tulina divorce ebbanga lyonkyalidde oba lyenkukyalidde si byakukyamuukirira kunoonya likes na views twagala tujje with facts omuntu akutunulemu agaye nti meya ayogera nga owa equity for men ebintu bijja bitya kati nange nkugambe nti kale naawe tuweeyo transfers endala ezawukana ku zino tugenze ku nnambwayo nani ne Suna Ben. Suna Ben yuno wano ye vendor. Eno transfer malo kukakasida nti Suna Ben yaliko kuchapa yeka mukugula. Chovola nti waliwo kamoga waliwo Suna Ben kati yenanyini chapa. Ajja bakulaga wano ye purchase again. Purchase ye muguzi. Omuguzi bataddewo nnambwayo naye nga ku signs tulinawo bbiri. Eya Ben kakasa nti nze ne Suna kuba kulaga Suna Ben and nnambwayo Mary. Ne batekawo signs bbiri. Akafaananyi kate ne batakateka kaka Suna Ben. Suna Ben si ya signinga wano. Bakulaga nti era Ben ya signinga. Ne nnambwayo nakola ki? Naye akafaananyi aka Suna Ben ne batakateekako. Okategede bulungi? Oba tonakitegeera. Nenga Suna Ben yaliwo mu kifo ekyo okategedde bakulaga nti Suna Ben akola ki bona tugenda tuuka ne ku signs ezo natuga ne ku signs tujja tuukawo nejjukira kyenjagala osooka okusomesa gwa tulabo bagwawuliriza osooka ogambe divorce tinaye ate twawulira nambwa yagenda ne bbawe ne bagula ettaka ne babawa ekyapa okategedde kacye tukanyiza wano ku video yaffe ey'olwaleero nti tutugedde nti Suna Ben yasooka okukola ki ne wayitawo omwaka mulamba Suna Ben n'ateeka kaani nnambwayo okategedde Suna Ben yamuteekako tujja bina tubitegeere genda maaso lw'omushana okategera akantu ako ne batamuteeka kaawo kaakati Suna Ben kyenjagala bannayuganda mutegeere yakugambye ng'eyagula ne URA ekuyasasulira byonna bino biraba biriko manya gani Suna Ben tekuliko yekka era bakulaga kyenjagala okutegeeza n'ekirala Suna Ben yakugamba nze ŋŋanze purchase yagula ekyapa sikerangako ku makya ne ŋŋamba kyapa kyange kigendeko muntu mulala bwe oba ng'olina receipts eziraga nti wagula ettaka tutandika okwebuuza lwaki from the beginning tewalabikira ku transfer ezasooka bw'oba wagenda n'omwami wo mugula ettaka lwaki tewalabikira ku transfer ezasooka mwami kamoga zeyakola ki zeyakkolera tu mu kugula ettaka bannanyini makampani era bino bikati byensaba mwami kamoga n'abalala but olwaleero nze njagala ow'ettaka yenna kyemmanyi we bali abagezigezi ne baloya b'amataka you can challenge me wano mpola mpola because ffe tuba mu kuyiga kyobola nage nti pano gyoba onkyazizaako mba njagala omuntu nga asobola okunchallenginga hiya bw'oba omaze okugula ettaka gwe kyemmanyi wali ofunyeku ttaka ly'ekyapa we wagula bwe bamala okukuwa ekyapa akuguzizza asigaza photocopy k'osayininga bw'osayiningako naye asayiningako ng'akabonero akalaga tukiyita receiving title ng'akabonero akalaga nti ekyapa kyammwe nkikoze eki kibawadde twagala omwami oyo naye aveeyo atulage gye tuyita receiving title eyo eyo photocopy atulage bano ababiri kwe basayininga ng'abakwasa ekyapa kyabwe officially wa mu kusooka kiraga nti bukyava muwani kamoga ekidda mu Suna Ben yekka okategedde kati nze waliwe ate nga Suna Ben aga nti millions 40 agattako 3 nga muŋŋambye onkolere ekyapa si otukolere ekyapa onkolere ki era ye naakola ogugwe endidi naakola ogugwe era ekyapa tukoze eki tukirabyeko ne transfer letters kati ate n'okomawo mu mawulire ntugamba nti aze mmanyi ekyapa kiriko omusajja naani n'omukazi katwago twage kweyo kitwandise receiving title eyo photocopy eyo nga bakkiriza kubanga Suna gamba nti olwalaba kweyo yagaana kubanga bwe yali asaba amasannyalaze ku poloti eyo ng'ayagala n'amazzi yakukubira mbu n'akusaba photocopy yakusaba ekyapa ng'abaawumeme baagala kulaba ku kyapa ekyo n'abaamazzi n'omuweereza photocopy kwaliko yekka agirina era nga yeeno
okategedde no agirina era akulaga nti tugeragera mu meme na buli kimu akulage gye wasooka omuwa wano kiriira wekikulira nti eri gye wasooka omuwa ye ate egamba ki katwagaleyo then kubanga ekyapa jjukira sunagamba nti yakibanjiza omwaka mulamba gwe guno gwe tulabye nga tebamuwa nga 25 ogwokutaano 222 naate oli n'akifuna ekikyenga mmeka mu mwaka gwa 223 nambwa wewalabikirako mweyo processing abanja kyapa so nsinziira wano okutegeeza nti ffe esinga tetulwana bantu era ffe tusinziira ku ebyo byoleese nakugamba wano ku media tulina abantu ab'enjawulo ojja ku media nga weerabidde kwekuli ne ba lawyers kwekuli ne ba judges abasala emisango tebakulimba bintu byetwogera they are the same things yenagambanga okijjukira nakigambanga ne ku biwedde byembaddemu they are the same things bye bagenda okubuuza tewali kirala because otugambye byonna nga batuga nti kale tulaga obukakafu olina receipts yes eziraga ne lwaki ate wali kati batudda ku kitwanise transfer eno gye nkolazeeko ne Suna Ben ne Nambwa kati kitegeeza Nambwa wayo receipts zoyina ezetta kulina kubanga wali osasula Suna Ben nga wamugulako okategedde kubanga ziba kubanga zaali zisasula erimu bakamoga twandibadde tukulaba ku transfer yasooka nti kwoli kati bwaba toli ku transfer yasooka ng'oli kweno gye tulabanga Suna Ben already kati ye boss man okategedde ye kibose yakuwa kitegeeza tusuubira okubanga receipts z'olina ziri mu mannya gaki ziraga nti Suna Ben yakola ki okuleka nga zaalina then wache tuyita minutes and consent minutes oba kitwandise consent ye signing wa before nga tonnabagatta muntu ku kyapa kyo tugiyita consent oba minutes tuzeetaaga okuzirabako tutegeere nti minutes zo zigamba ki nze Suna Ben nzikiriza nga sikakiddwa okuwa gundi nsazeewo nzikiriza okuwa gundi oba okumugatta ku ki gibata consent wabaawo n'abaliwo nti bano babaddewo already n'abaawo already babaawo neno already akwali ono kabaguza alinga mediator wakati waabwe already wali so bw'otunuulira emboozi eno terina chapter ndala gyeyongera kukwate kati naawe ati kati bulijjo kye twali twebuuza nga tumanyi nti kuva mu ntandikwa naawe si badde omanyi Nambwayo nti yagenda n'omwami we ne bagula ki ettaka kati atereka okumanya kikwasa n'ennaku kati kankwene eddala ly'owulira lye bagamba libasooka okusuna lyasooka okugaana oba libaamukyusizaamu era olabe eryasooka lirino era otegere nti wali wadde lunaku na lumu Nambwayo yalekera ku transfer eyamuguza bamuyita Najjemba Amina nategeddeko nti ye secretary w'omwami oyo Kamoga ate era mbu bamukyala ekyo sinaba kubeera sure mbu yono era bakulaga nti ettaka eryasooka omuguzibwa ye plot number 62 block 435 plot number 42 Wakiso lirino Najjemba era mu purchase yono Suna Ben tewali wolabira Nambwayo amagezi gazeemu kati bwe munaakyaza abantu wano nga ye ayogera bwogezi munange bakola bonna munange bakola bonna munange bakola bonna munange bakola bonna naawe tolumiriza nnyo kuba anze munnaye bakola bonna kyemanyi okubuuza kiri omanyi lwaki nga plot number ne block number kyenjaga okubuuza kiri wano wenyini wana wali signature ya Suna Ben waliwo n'akafaananyi ka Nambwayo waliwo ne signature ya Nambwayo Suna Ben yasayininga wano kitegeeza Suna Ben bw'aba tisi yasayiningawo tubuuza yaani ye yagamba teyasayininga kotasayini era n'ekyapa yakigaana kyebaali baagala omuwanga aliko ne Nambwayo signature yaani eno yagamba si ye ebimu saagala bigenda into details ku kya signature ekyo naye nabyo report weeri ati katudde ku kino ekyasooka ekyasooka kiikino gweraba naawe kanaawe kozesa common sense olabe signature eno ogende ne kweri signature wano ng'ekyukamu gwe tofaayo wane Kampala bw'oba oyagala kubeera kiriya gwetambula na bintu nga bino signature wano wama ekyukamu kati naawe oli munnamawulire nenabe katandika olabe signature zonna ezikolebwa lerere ogende ne wali yasooka eno wano ogende olabe eno
eno ekwatagana n'eno okategedde ekibanja yewakiso ujiwadogamba wakiso bikoze bitya kati ate eno eriko nambwayo sigini kyeno tefaanagana ate nene yasuna beni gye yasooka okukola ki bagenda biraba okategera akantu ako bagenda biraba bo batuwulire kyetuba tugamba nti nze lwaki ensoma zino zenkulaga gundi tinawo osooka okwekolera saaki owu because nze olwo nabitaddemu ssente sina sente zizokka natuuse okukubira buli eggulu naku lwajjo nabaddemu basima abavunanyizibwako byamataka bandi bonna ne ba lawyers bemanya abamataka nenkubira badirector balyo estates ez'enjawulo nga mbabuuzaako ne bansomesa buli kimu ng'olwofaaki tunoonya mazima agaani ag'omusajja munnaffe kyokka ate si musajja munnaffe yekka gasobola tutuusa okuba nga n'ennambwa yafuna obwenkanya kubanga bino neko oli enkutte liri two sided lisobola tuyamba nambwa okufuna obwenkanya oba sona beno okufuna obwenkanya nalabyo ojjonkera wali omukazi avuddeyo okwogera n'omujjonkera oyo mukyala teyasoma kimu aliwo sijja mmwogera era nzire enkola eyange tayagala kuyiga tayagala kola ki kuyiga musimanya ffe twogera ku byapa twena na kyapa mu Kampala oyogera ku byapa ng'olwaleero ku myaka 47 gw'olina ku baana 8 b'olina ab'obuwala kuba yagamba nti yawolereza baana musimanya yetimu baana bawala awololo nzadde maama w'abaana ab'obuwala bokka bokka ku myaka 47 gy'olina naawe okyali mu kayumba kogamba keweewaaniramu dabo ku baana 8 olina ddiiro na kisenge gwe bw'okomparinga emyaka ku myaka 47 gy'olina ng'odda olumbagananza agize ne facts okunnyonnyola eggwanga naye nga gw'oli proud oga nti talina kyapa onnyonnyola ngaani wololololo gwe ku myaka 47 naawe akataka koolina oba koozimbye oli ku ddabo kisenge na ddiiro baana 8 so you expect okuba nti olwaliro oyagala abantu bakuwerere naye nga akale nga tuze mazima onawe wadde ekyapa wano kuliraana wano kabe wakiso nze mu Kampala sirinaamu naye ate nnina ewalala oyo wali oguzako ku ttaka bulungi nnyo genda obuze mubende nzimbyemu sina kukola ki esembabule nzimbyemu nyina districts 2 zonna nga nzimbye mu sembabule nzimbye mu mubende ate mu bibuga mubende tize municipality mu kibuga wakati kaweeri wennyini abembere bakimanyi bajaga nti lya rais tugamba nze gambe tuli mu Kampala sinakola ki toyinaawo siguze ate omuntu watuukira okuba nga azimbye ennyumba nga si kayumba kitegeeza ne mu Kampala mbadde nsobola okugula kwali sobola okugamba nti kantunde mubende oba nkole ki okategedde soga nti kantunde mubende zijje nkole ki kubula obuyumba bwamu bwokogula kawedde ku myezi 25 3 kaliko n'ekyapa bino byonna kuba kati twatandikira ku kyapa yagenda atya ku kyapa twagenza okunzika omwana wa Suna Beni wannambwa yegwalina si wa Suna Beni kati tuli ku kyekituufu kye twagala anti nakugamba okutuukagana ku mazima ekyo nali nkakozesa nnyo ne luli okutuuka ku mazima gw'onoonya olina okubeera ng'omakinze sure nti oli clean emabega oli yenna asiikinga equity olina okuba nga enjala zo oba engalo zo nga ziri clean asiikinga justice jangu okusiika justice ng'enjala zo oba engalo zo nga ziri what ziri clean kitegeeza bino byonna bye tuli mu kusimoggola ntandika okubuuza nti munnaye omuntu gwe munoonyeza obwenkanya netugamba ali lubuto era ffe ntumukwatira ekiso omusajja akuzadde akufiisa n'olubuto olulala yolale emboozi y'olubuto yalaga emboozi y'olubuto tukati ekyo tukivaako nti munnange omunange ate kati omwana omusajja mulinamu n'omwana ate kati muli mu DNA omusajja mulinamu n'omwana ate nga mutuusa kugenda mu DNA golooza lwaki ebyopafamba ate bikomawo golooza lwaki bikomawo pozi mukyala yaliwa golooza lwaki bikomawo mayi lwaki bikomawo kwe kutandika okukuba toki tulabe nti omuntu ono aggyibwako adiifi ono sula mukwano gwange akimanyi sula kyakojewayawulira obusungu ati kati wali lwaki koseza sula musajja busiraamu tuga nti oyo busiraamu ze omanyi ekyali busiraamu mupya naye tuwebuuza nti obuuti oyo agibwako adiivi busiraamu wasiramuka mpozi gwange nasiramukaze ali aseka ki jemimwa giyinza osibadde neddakiika 2 amwatu ngenda kusiiba omenyekera weerere mukyala we yandi
Sina wasa. Naye nga ngenda kuwasa. Mashallah. Yes, mashallah. Bale mchala waffe gyali. Mulamu wange. Gyali. Talina buzibu. Ngodda muno obusuumu kiki. Gyali bannange. Omuntu amanyi ngamba bangamba anjagala nnyo bambi analysis. Akwagala era yadangu ngamba muleete meeya ayogere. Leira bambi. Kati nyongeddeko ku ziri. Ze yenkole yango ogimanyi. Ono musajja meeya w'amaanyi. Nyongeddeko ne ku ziri kati nkutiira. Ate kati ze nkutiira ddala. Kasoyogera bwoti. Toteka bali abagaga bo wada nedda bino bya ddala. Goli musajja wa ddala. Kasoyogera tonimbangako. Tenimba ki? Tonimbangako meeya. Gyali omukyala gyali. Ate muge mwagala nnyo. Kati bosanga kati omukyala yo mugezi nnyo. Bosanga omukyala asobola okwagala. Era yakusabira nga weekend ngegwako meeya luli wankubidde essimu n'otajja eggulu nangamba kale meeya munyigidde lwaki tazze. Era yanyize nnyo okusinga nze. Sorry. Kati ngaseeko era. Sulu atolazewa. Tewekubira ssimu. Yogaseeko. So, nti kati osanga omukyala ngoyo bambi asobola okuwaayo obudde n'atayo wangu wakuvuma. Tinze nkola video jukira mpanvu ne ku TikTok dakiika 9. Kati oli awulirako naye omuntu aziwuliriza tegeeza n'awulira nga gaayo no. Saawa 7 ez'ekiro ekyanoonya ku meeya. Kitegeera. So omuntu ngoyo ngera nkubulira olina kyabugagga. Mugezi ate ayagala okumanya. Bw'ofuna ng'omukazi ayaayaanira ennyo okumanya ky'atamanyi. Omanya ng'ofunye golodi. Zaabu era nyweza. Nera nesuuna Ben yafuna golodi. Zaabu. Kyogamba yafuna gundi. Yafuna mumbwa. Kinakola. Yafuna. Anadda. Naye nga kyenjagala mutegeere. Byonna batutandika obikola ki. Then wali kabuuza kwa muzalo ngamba lwaki bino bijja ebirala. Byonna tubina okujja. Tandika n'okwebuuza nti okwewasa mwewasaako. Nti mwali bafumbo. Ebyo nabyo bijja. Naye bavuma mukwano gwange nancha. Kubanga bakulaze n'ennyumba eyo teyagikuwasirizaamu wabula mu kuzimba ng'etannaba nakugwa gwe n'odduka n'ova gye wali osula. Ogenda ogikole ki? Mu mateeka ani alina okukkiriza oyingira mu nnyumba omusajja gy'azimbye adde nga muli bafumbo. Omusajja yenna ne bwe muba bampeta omusajja yenna alina percentage ye gy'asigaza nga taata ateekerateekera famire ye. Kati ate wekiruka ku baana abaffe nga toli mufumbo oba mu custom marriage, toli mu government, toli mu ki. Kati ate kigubula asala girlfriend. Kimpugugu. Chimpanamu. Musima twakola ffenna. Onazze avudde Masaka ng'atuba yava ku Equator. Najja ku radio Buddu n'apamba n'akuba karaoke we. Ayingidde Kampala atandise okuba endongo. Oli n'agamba basimanya ali ne manager we. So na Ben muyimbi nti mubadde omuteekamu ssente mu kupromotinga oluyimba. Wala reasoning gy'owulira abasajja bawona abamu emakindi. N'owulira kuyagala kufa ogwewali okiseke. Oli agambye nti yali manager we. Munange muntu kazi mukumanya mubeereddeyo yalina manager we. Kakati yali manager we tono muyimbi ti oluyimba mu n'owulira ng'ofa. N'owulira ng'ofa n'ogandi. Katonda wange. Manager we yali muyimbi nti opromotinga luyimba lwe. Anti oli brand. Ize nange mwenyini nali nkwatiddeko suna bene emirimu egisoba mu Easter tuteeza mbafuuse manager. Because omuntu ayagala okutegeka omuntu anoonya omuntu amuli close amangu ddala ayinza omutuukirira. Ani yali close ne Suna Ben? Kati ekiseera ekyo kyako newagambira muzana kubako essimu namba oyo naba nga yakwata ne ssente kitegeeza walaba gwe walinako access. Ate olwedde ngulusi namba yali close to Suna Ben by then. So kikufuula okuba nti oli okubeera manager alina kubeera atya? Mu buwandiike period. Kati gwe omanyi otya nti tera mu buwandiike taliimu? Ku njogera omwana w'obuwala oyo gyayogera singa tadde bitulaga. Eka kusaaga naawe. Olaba postinga video najja n'akomentinga era n'awuzika n'agala approvinga point. Awo nasose neeseka negamba era ne buwabula biga todda akoze nakamulabudde. Mugamba mukwado nze nkwagala muto wange naye ogenda kukola ensobi. Kuba bwe naleese bino ebyapa nagamba kati ne receipt abakuwadde ebyapa bakuwe ne receipts baziposting ne mu reasoningira mu receipts. Emugamba ettaka nekirakamba wabulemu ne kano. Era naawe Kadaama atulabo basse Kadaama oba oli mu Europe ng'otulaba. Ettaka tebaligulira ku receipt. Kino nakyo kankikuwabula okuva n'olwaleero. Nti sayini nze nsasudde. Ettaka tebaligulira ku receipt. Oyo yenna agent oba simanya real estate akuwa ettaka ku receipt. Eyo nkolagana yammwe. Nti osasuddeko ekitundu kati ettaka balance asigao ne babeera nga bakuwa receipt
enkola yandibadde entuufu okuwona bonna okulekaana eba ndagaano kubanga endagaano ebaako omukono gwa chairman nti bw'ogenda mu mataka gano gonna ge tubeddemu bw'ogula ne bakuwandiikira ogende wa chairman bw'oba oguze ku lya kabaka ne bakuweetera n'omwami w'eggombolola eyo oba w'ekitundu ekyo gw'ogenda okuwanga ekkanzu oba obusuulu okategedde naye nga chairman ataddeko ki kati bwe tebetaaga kubiwulira olinagambo nyina receipt si ogula simu nga n'emmotoka si ya receipt nti banjuliza mu katabo ka receipt kati ate gwe ettaka lyo limugamba libale kati ebyo ddakwe tetwetaaga tubirowooze kale bannange munaatusonyiwa tukyusizza ekifo tubadde wali emboozi ya Nambwa Yunesuna Beni tubadde wali obadde wagenda okwetega wembadde ngenza okwetega nga tutandika weetega bubi ku Jovia City weetega bubi ne batugoba weetega bubi kidde eriyo omugagga gwe weetegako mu maaso interview etandikidde ku Jovia City ng'owaana naye katuli eno mu nsiko batugobyewo naye binaasigalamu bwe biriwa biri ebyasoose mwebiri ebyokuwaana byesoose okuwaana ngenda bireka tewali kyakkola omugagga mutegeeze nti bakugobye omugagga waliwo akavubuka ndowooza ka manager bamaneja bali babiri naye buli omu ayagala kukola ki waliwo yatuwa waliwo yatuwa manager bamuyita twaha naga divorce mwe promoting ebintu muje mutukoleko ku kifo kyaffe nga baleeta nti manager ajja promoting ekintu nayita ba influencer bamanyi abamaanyi nga ffe kati we bamujjeko abooheta kumanyi nakumanyi kati ono aze najja n'atugamba nti wano tetukkirizaawo mwajjewo olukusa okukolerawo ayeka bamujjeko aboohe omuvubuka oyo atugobye simanyi linnya lye sula omumanyi tomumanyi yakava kabwohe yakajje Kampala atamanyi na mugaso gwa kino mbu no temukkirizibwa kole musimimirize kamera ne tugamba kati ekifo si kyaffe tuyina ewaffe batatugoba garden zituyina nnene osobola okulikodinga neri nga bw'olikodinga naye wali twali transfer base bakondowooza omugagga kalungi batugobye mu kifo kyo Jovia City Makindi yes omuntu omugambirangawo nti batugobye batugobyewo interview mbale mnange etambula bulungi twali tusewa ku nsonga y'ekyapa tebaligulira ku receipt naye nga twali tukyakola ku receipt omusajja najja n'atugoba ku kifo netugamba netujja kubeera mu kifo tulinga abakolima naye nga ge mazima abadde tiimu Nambwa anyizeemu ate bibadde oyogera nga bikuba oli infact batugoberwa kifo naye gwe bibadde oyogera ebya Nambwa andabikidde kubanga mulokole munne nga ina basabira naye ibukizoke nze nkakasa nti Jovia City ejabbeera wate manager olivaawo ge mazima yes obadde amanyi oli mu kusaagamu naye kati omuntu nange ndi muntu nyiiga ekifo kijja sigalawo sigale nga kya mugagga aleete manager omulala nga gwe tokyaliwo ate n'omugagga n'ageza akizuula nti watugobyewo mu ngeri ya kiyumba anaagwa tugeze n'ekisubi ku liiso ekyo nakyo kiyinza okujjawo awo ate nja mujjonkera mpaka buli vidiyo gye naakwatako manager wa Jovia City atali twaha ono omulala oba yaani yakwasaganya bya entertainment nebya bandi biki ebyo tugenda gijjayo nayo mwagala gijjayo tugenda gijjayo bintu byantabuseeko guno omwaka sibitege ngenda banjonkera buli gyogenda bakugoya kuba lookola alaba erina studio namba tugenda gisengula era ssaba abantu bategeeze nga tunayisa mpapula zigaba mirimu tugenda bayita emirimu tugenda kudda era onjabeera round mu Makindi emu nga sibwala Makindi ewasinga obeera ate essula oyo buli wengenda alina ebigambo byagamba benkola nabo n'abagamba ebintu ebirala buli wotambula naye bakugoba naye bwe mbeera nako akasajja ako kandaga nti kakyali kange kubanga bwe tubeeddewo nga tuli ffe kati wabadde buzibu
azze n'ayogera n'akakasajja bw'atuuse n'akagamba bagobeewo kati ate nemala nzirayo naye tuyinza okukola genda mwemuletedde abantu I've obusuulu realized that every person gwesembereza is not your friend and I can see etakka tebaligulira ku ki ku receipt Bwe badde so kati bwe bw'oba olina receipt ng'ettaka liriko receipt bane batikitoka mutemeemu ebigambo byensoose okwogera tulabike nti manager we bamugoba omaze okuduumira ejje batikitoka badaliasi baddala media kuluna batikitoka katikati ate batikitoka mbawadde olukusa mu content wange ekyo kibuka ekimpi kiringa ekidomola kya bidi tekiddangamu yadde kunja samira samagundi ndi owayi atundawo owayi dukubyemu tutandika entalo kubwe batikitoka from today and onwards temuddamu kweraliikirira content wange mutemu nga mwagala sibalinaako kino nkyogedde from today zibadde ennaku z'omwezi meka 28 apart from Samo TV abasigadde Shamiru Kuruzi Dala Media Edward the Great oye namuwadda muvubuka si mulungi si mubi bonna mutememu content ko lyaka kunyumidde kateme naye njagala musooke mutambuze n'enjiri yange tuleke tusigula manager tugobe ku Jovia City kubanga wadde ova content we are going to fight to make sure that you leave that place within 2 weeks billing bwatavayo kwetonda you have to apologize wakajja mu weeks 2 nenja abagobere mu weeks 2 you have to apologize you man younger man ine kirevulevu ajide motoka ya wish atugobye nenga ebyo nanga tubitadde nenga make sure nti mutambuze video tuke ku mugaga kalungi motozi nti batugobye mu kifuuki ladies and gentlemen twaze tuli ba influencer tulina amaanyi kati ate ku o manager jategeera nti bogobye amaanyi okusinga gwe mirundi 10 ensonga za nambwa ezigwerawa ekimutaasa kitiwa kati mu byonna etakogambe siri tebalitundira ku abo boyina receipt walone yakingambye kana nga meya nange waliwo ne mugadduka misinde pajja kukufera receipt atogenda je presenting awo receipt bawandiikako receipt ebeerako business yoli nebeerako amount ne balance niiru ebeerako bagiyuza mu katabo ebagiyuza mu katabo niiru lya ozikiza sendagano gye twetaaga ozikiza ekivule kyali afudde omusiki ne bataleeta bayimbi bagenda abantu baba beekalakasa bagamba ne mutuwa lisiti z'embutikiza yayitako dda nemusonga tuyingira mu kivulu kya valentine ayina katabo ka mbutu y'embuti kati nakajjukira obudde muyiza akatabo ka mbutu mbu ya mwaka guwedde nego kati kyagamba yabadde mwaka guwedde naye mu kivulu kyabadde kya mwaka guwedde ko byalabye omwaganda wange Saimo agamba ta Saimo munene w'ekibuga obukopi babususse otokera okubaga ne risiiti otidde okuteekamu sente kati nze meeya kinza wali waliwo ebintu byondaze ebiriko ebintu bya Suna Ben ndabye sigini kyanga tezikwatagana nange ng'omuntu nkyebuuza kijja kitya owasooka zikwatagana n'ettaka lyali agenda okugulawa ewakiso bali yaligula yasasolako $200 yasasoddeko 2 bwe bagamba awantu awo wakyaliwo kenkayana n'abamazimudiza batukukyusizeemu ne bamutwala egaruga nejjukira baali bakkanyiza $400 kati $400 bakugamba nti agaana ge tukkanyiza tetugenda kukwongeramu kuba Suna Ben waleyo yali eti bwe mukyusa ne muntwalewo temugenda kunnyonga mugaa tolina buzibu yakukwongeramu ate sigini kyeri awo kwekyo ekyekinyi waggulu ekwatagana n'ebyasooka byonna olaba nti za muntu omu ku bituufu byonna kati okujja okukyusa wano mu kuyingiramu nambwa ate sigini kya Suna Ben eyawukana kweri yasoose ani yasayiningira Suna Ben omwana omu wakugambira nti ne bwoba toyina amagezi ng'aga amatono g'oyina osobola okugawunzikira awamu ne gabeera wamu kino ekintu olabira ddala nti waliwo kekali ke wabuuza nti nkuddiremu amagezi gazze okategedde nti ne bwoba kale toyina bwongo bungi naye at least bukuŋŋaanyiriza owunzikemu bw'oti omutwe bubeere wamu busobole okubaako kye bulaba mu nsonga eno nti tukkize tugaane waliwo kitakola ki ekyo tebasooka okukkiza nti waliwo ki ekitagatta ekyo ffenna abatulaba tukkiziganye nti waliwo kitakola ki kale kitagatta ekyo kye tulina okuzuula ani yakireeta kati mu kitundu ekinaddako tujja kuba twogera ku nsonga gye zinaaba zituuse kati tusaawa zino buli omu atuwa kiki ekyalaba
mu maaso awo interview eddako nja kunoonya ku musajja wange Sula Flexible ate naye kuba ensonga zino tubadde tuzitembeeta ffenna yatubuulire ku byogerwa bayita babayiruukaazi abali ebbali abatunulira ensonga nga abazoogerere nebbali somwana siwasuna beni oluuto osimanya siwasuna beni DNA ngamu abacontributinga yabawulira atya abalaba atya mu maaso awo kati sibula ku bantu naye omuvubuka wa Jovia City omugasse ku Samo TV sibula aba mubo walana nayo mugasseko sibula aba kimanya jajjira aba yagamba ina waliwo omuntu yali atuwalanye ng'atugambye mugoga bwagana omugoba genda Emityana ewa yes Emityana nga mpozi ogendeke mu bendo Emityana ewaffe Emityana kozi wamali ekkubo yeri ekkubo kuba bw'ogende mu yagende ewaffe Emityana ebutega waliwo omuntu nja kufunayo ate sinja kufunayo mu logo yenna mwesibeko Emityana tewali baliwa yingira mu bende ojja kumpa ennamba wagwaludde ebintu by'okuloga sene musajja musiraamu nti byebyo sibula abantu abatulaba mwenna gye mubadde mugenda mu maaso n'okubanga ate mutulaba tubeebaza mwebalire ddala okubanga mubadde mugoberera naye njagala bategeeza nti ensonga ezo sizo ez'enkomedde ffe ze twogera ffe tuwa ndowooza yaffe kati naawe okukoba osinzira naye kyentegeddeko nti ate ne wano buli lwendaba kati ajja ntandika okulaba ono tebatugobaawo n'ettaka lya jjajja wa Sula Flexible watuleese uno muzzukulu gwe tulinayo olowooza ki atuyisiza eri mu nsoko olwokutuuka ono tulina muzzukulu so tubeebaza bannayuganda mwebale kutulaba mwebale kusubscribe gini yaki ekiriwo boss oba ne kano okkiriza nkayisona kacano kange bakayita Next Edition TV Next Edition TV nenga views oba nantono kiki yani yakuloga nkumbeko nkutwala teri yandoga nenduza zatali serious bano basula tebaagala muve mu kwesiba ku YouTube mukole ebirala tosiri wala wakavudde wako banaye kati bagenda okunzijoka sewa fo tugoba bwe jemba kwa muya jajja wange sente zolya ali azikusasula zizo tigwe zikuluba wetwa tuzifunye abana kavyu kange waba mugereko ku Next Edition TV munange muneka YouTube kano era jagala ompe ku magezi munange kali monetized nebuuza buzibu ki yale ka dola nakalidde ko badade zawo dabana kusubira BSS okwebuza ku NTV oli musiru nta amawulire gamugasenge kamutya kati tekijja kole sawa kuya baba sawa yakwefaako fekka sawa yakodowala katondaga TV yo simanye ekola etya kukodowala era ne Sula Flexible namugamba nja kuba musanya yayina Flex Media ekuba wamma kituufu Sula yayina Flex Media naye namugamba lwaki tateekayo content ateekayo ogikubye ekikono omusajja teeka abadde ajja ne wano n'upload jaza wakati mwagala akola bintu by'abannammwe era bye mbadde nkugamba oyinza ogamba nkujjonkera munna alina channel ogambye nti lwaki tateekayo content ng'ate bulijjo ateekayo ndowooza ogamba nti nze sirinzekka buli omu era toddamu kuneebuuza yakukyazaako tubeerako oluusi atega wano kamera ye nafuna views ntono abantu tebaagala mulaba otyo era okumulaba n'omuleeta wano Flex Media official bangamba abachina bangamba ya Luchina Uganda lutatulizaako ebiboozi birala ku channel ya bangamba abaganda tebasubscribinga yona abanna Uganda abatula bagende bakebere ku channel ya Flex Media official bagamba wali bachina n'abagundi bagende bakebere wali abachina baliko omuganda tasala atabagira Uganda wajjonkedde kati bannange tuwagira mwenna abalina channels ez'enjawulo but nze bakubiriza kimu nti channel esinga mu Uganda celebrity track mba subscribing ezabalala mulabe bulabi but subscribe on
ezabala genda yo labe neyo kusubscribinga kule era tonkubiranga essimu divorce mbadde nyatandika YouTube channel kati mwenjagala nga mwabakiruddemu njagala onyambeko si nyinake natadde yako promotion eri ku channel yange sigenda eyange waliyo okuwangula TV era tebagenda biraba ne wagane balimba tebagenda wangula ettaka wasiro wala TV wano ngazi wandi tekayo takula ogenda wangula ettaka eyange bw'olaba waliyo tulinayo wamma kuwangula flat screen TV jangu ogina gwe wakaje ogenda ogaba naye bada kikibwe bwalogerawa bwana otekayo video kanate wala akalala kikasida kunyubiza akajiza ku YouTube otebayo ka clip nokateka ku TikTok oteka ku ebitwalo bisango ku YouTube nosagayo views 2 era kikigendo bera ku video eno views eviri ku YouTube ku TikTok balina milioni nokamba naiba nakito lyango ofo obusugu nokamba na yaba TikTok nengenda genda nkokona nju kunju mutereko YouTube yo laba video zange kuba bale biso bwe malo ja uploadinga nga ntandika okutambula mu makindi omwo namasuba mwana yangamba nange mwana yangamba zenda nakula YouTube nga buli chaliwe gwensanga mpaka kusimyo mbanga ina chenda buja kuswa nga agenda ku YouTube nze bwe nsanga YouTube nasabe essimu yange mbalabire kwa video mbama ya subscribe nze bwe bagizizanga nze nganyigani subscribe nze ku etima lyennina umutima gwe nina n'ettima lyennina sikukiza ku subscribe nga ku channel yo era ne bogenda ku channel yange wajikudiza ndogera bashita video bemuta omanyi tewali kinyizanga ba YouTube abapya nga yakatandika channel data nja kwera ko video yange nga bwetambudde tana kujiplayinga kasage na kuchannel subscribe zemba nkulaba zemba nkumulitalinga nganzira unsubscribe nizijako atekako ne busumanya notification bonna nembugamba no nebujjako ngofa kinesi siagaliza kale kama baba batubagaliza olunaku olungi mwera naye muvuuka wa Jovia City that boy will be just in one day naye nga naye aleka tatudde yajja naki kubanga ndayo ovumu bwakwesa